Kale kusema official najo sinzira kubanga ate otulaba subscribing ku mukutu guno okusobola kubanga tofuna videos ezifaanaganako bweziti. Tusinzira Kampala Uganda okubanga tukuweereza ebifaanaganako bwebiti. Mbeera wano Lawrence abeera emabega wa kamera. Bw'oba oyagala okwogerako naffe ennamba eyo eriko for adverts osobola kubanga ate otuweerezaako message oba okutukubirako ne bw'oba olina kwemulugunya kubanga tumanyi nti tuli bantu tukola but of course tusobezaamu so osobola okutuwabula still ng'oyita ku eyo ennamba. Kale tuli powered by banaffe ba Rosemary Beddings. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi. Bwotuka ku bitaala tunula ekyemmanga ogira ekikuba ekikiira mu kikoni kati awo mu kikuba ekikiira mu kikoni bwakakiirako katono nnyo ojja okusanga ekizimbe ekimanyiddwa nga Princess Complex. Kati ku Princess Complex awo kw'osanga Rosemary Beddings. Kuba ku namba gya screen eyo eyita mu squeeze back n'eyitawo mu logo okusobola okubeera nga tomanya ebisingawo. Brand shoppers basangibwa Kabalagala ku Tripati nga ku kikuba ekiyingira mu Tripati Mazima Mall. Wogendo basanga toyingira mu Tripati Mazima Mall amaduuka agali awo opposite ekkubo eringira mu Tripati Mazima Mall. Si opposite ekkubo ly'Ekansanga ne waliwo ekkubo eringira Tripati Mazima Mall kati opposite ddyo oba wansi waalyo w'osanga brand shoppers batunda engoye z'abaana okuva ku lunaku olumu paka ku myaka 12. Ate mu festive season eno bagamba nti abazadde bagenda kubasalirako ssente. Gwe genda bugenzi gamba nti Saimo ye yantumye yaŋŋambye nti muyina engoye balina engoye brands ennungi. I know tulina tulumu tufisa ssente zaffe nogamba kanzikire downtown nfunira abaana bange engoye naye engeri gye balabikamu n'engoye ze bambadde ziraga ekitiibwa kiraga amaanyi kiraga engeri abazadde b'abaana gye bakolamu so bagenda kuwa engoye eziri original ezitagenda kumala gakaddiwa ate nga zigenda balabisa bulungi. Kale bakube ku namba yabayula ku screen yo. Aisha Foundation gwetaga bursaries mukubireko naawe agamba nti njagala kundabirira mwana wange nga bw'asoma naawe mukubireko. Kale Arapex Tala Adhesive Cement ya Smart Tiles genda mu hardware zonna mu ggwanga weeringa ate omwefunira Arapex Cement omukozesa ku Smart Tiles kakati bwo tuso ku Smart Tiles abeera nga ate cement oyo omwefunira. Kale tugenda kusembayo ne Haji Aruna Sekyondwa ono musombi wa Dduwa asangibwa Nakibizi ku Lwejjinja atereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategerekeka naddala mmwe abali emitala w'amayanja agamba nti osobola kubanga ate omufunako ku 0709 87 22 0709 87 22 oba 0789 2 0789 2 ya Haji Aruna Sekyondwa. Nkukubiriza okubanga ate omunoonyako ng'olina ebizibu tokkiriza kubonaabona na bulamu tokkiriza bulamu kubeera nga ate bukuluma nga wali abantu bosobola okwogera nabo mu bulamu. Tulina ensobi nyingi ze tukola ezitaataaganya emikisa gyaffe naye omusajja ono bw'oyogerako naye asobola n'okuba nga ate akuluŋŋamya ku ngeri gy'osobola okuba nga ate otereeza obulamu bwo. Kale usually wantu tuleeta interviews ez'enjawulo nga mu interviews zino tugenderera nnyo okubeera nga tukutegeeza n'okumanyisa ebintu ebyenjawulo by'olina okuba nga ate omanya. Olunaku olwaleero nali ku TikTok okwo of course waliwo omwana abadde akulira ku speed akola ebintu ebiyinza okugamba nti nno biri original ng'akola content we owa humor owa comedy. Kakati emabegako n'avaayo n'akola ka video ng'ayagala kupromotinga talent ye. Ngamba mwana ono video zibadde zitambula nnyo era ndowooza alina ne interviews zaakozeeko emabegako awo. Ngamba nja munoonyaako twongere okubeera nga ate tumutegeera ate tumanye byakola abijjawa ababitegeeza amala gabyogera n'ebifaanaganako bwe bityo. Kale y'ensonga eyo omukulu nsanyusa okulaba. Kale ssebo nange okukusanga. Amanya Katongole Andrew. Katongole Andrew. Nsanyusa okulaba. Nange okukusanga. Simanyi oba ku nsi omanyiyo bafaani bo. Nina simanyi oba yeggwe. Nina ka audio kakadde nnyo tisimanyi bakaali kagamba ki oba kaali ka mukazi tisimanyi yagende wa neighbor bikoze bitya kodi okatambula nnyo about 3 years ago ba yali ggwe. Nalinze ssebo ak'omukazi nga asula ewa neighbor. Kaali katya pozi? Mukazi okusula ewa neighbor kwegamba yafuna olubuto nga luyoya neighbor. Kati oneebuzaako ku bannange ne baŋŋamba nedda ow'olubuto kyayoya oba olina okukimuwa. Kati ne mugamba genda osula ewa neighbor kubanga olubuto gwe lwagala. Ate nga n'ekirala nga tuli balokole. Pastor n'omukyala wo? Nze n'omukyala. Pastor n'atugamba yagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala.
kati ne mugamba genda era oyagale neiba waffe nga bwe weeyagala era abadde ng'asulayo ebbanga ddene konno nakabuyako emyaka 3 kati ngenda okulaba TikTok wano weetandikidde okubeera ey'amaanyi bwe mulabira. First of all Katongole obe ovaawa osibukawa? Nze nzaalibwa Mityana constituency Mityana municipality yazaake ey'omukulu zaake Gombolola bagiyita Busimbi omuluka Kireku akaalo kawoko wabiswa nze siteekako kaalo Matendo kubanga Matendo ya mwami Sebatta Bunaana. Olwo obaddeyo biseera ki ovaayo otya? Gye banzaalira n'ensomero era ekawuka eyo. Mukama yannyamba nali mwana eyeetegereza era pifo nayo nagiddamu emyaka 4. Tuli mu byaddala. Nagyetegereza nagisoma ena Mukama nannyamba nemala ekyomusanvu nenkimala nengenda kaawo mu sekendule. Era nga mu sekendule oli luddawo olwo? Essomero baali baliyita bizibu bya New York ate nga nze njagala tusome ku by'Emityana ebyebuduuda weebityo. Nogamba bansomesa ebya New York Kambeesonyi? Nga njagala kusoma by'Emityana ebizibu. Olwo mu okusomesa by'otamanyi wakoma mu kiraasi kyoba n'amagezi gaali matono? Amagezi go gaali mangi kubanga twasomanga okubala okwo nga mulimu simanya ate solve find x okugenda onoonya ku x wange namusanga alina abaana 3 okuva olwo saddayo ku ssomero. Yagamba find x wagenda omusanga nga ne ticha owe tamanyi gyali. So mala kiraasi gy'okusoma? Siniya ey'okusatu. Ki ekikujjamu ebyo byonna binange obimaze ki ekikujjamu fisha eno ngamba kale kanfulu? Ningagamba ekisooka akasente tekaaliwo nga abazadde tebakayina nenvaamu. Bw'ovaamu kwe kujja e Kampala oba wasooka n'oyiyizaako? Nasooka nenjiyizaako eyo mu disitulikiti ez'enjawulo nga tutambuza ebizigo nga nkola obutembeeyi. Olwo ani akuwadde pulaani y'okutunda ebizigo? Ebizigo twali tugenze eyo e Bulemeezi mu disitulikiti eba ya Nakaseke eyo twalinayo olumbe kati nga tugenze ne jjajja wange kati gye twasangira nga baagala abakozi nebaga wano waali ate ye mukalukalu abisobola obitunda era nengenda nenkola bulungi. Tuwulireko ku experience y'okutunda ebizigo kubanga ndi mu comparinga engeri gy'oyogeramu n'okutunda ebizigo, experience yali etya? Experience yo yali y'amaanyi era nze kyabanga kizibu okukomawo nga sikoze kubanga oli namuguzanga akazigo nga kambalabe ate nze nga nzirina nga mbuuza ate gwe ng'ozirina ko nze singa wandabako luli nga sinnakozesa kizigo kino ate luli nali bubi nnyo nange nkyali ku ddoozi kenkozesa naye nga nange nzirina zijjudde. Kakati olwo omuntu ye tutundiremuko olutundiremu kakati oli mu kutunda bizigo. Sebo gyebale tulina wano kazigo kakola ku mbalabe kanyiriza olususu ebisente ebiguuna oluwumu mbalabe byonna olususu olusiiwa. Kakati oli n'abanga atandise okwesisigiriza tayagala ggula? N'abanga yeesisigiriza tayagala ggula kati ne mugamba munaye taata wandika tutteko kantu kano kalungi kabadde ka 15,000 naye gwe njagala onkolera akatale ogenda kumpa 20,000 naye toyogera nkuwanga wange naye nga simumanyi. Olwo mulimu ku Kadirongo oluyinza otunda ebizigo nga ebikebe nga bimeka? Natundira ddala nga bingi kubanga baalinga batuterawo offer wotunda dazini kampuni erina akasente kekwongeramu. Kati olwo omulimu n'ofuna sente mu buto kambuze buli kizigo ofunango sente nga mmeka? Ekizigo kampuni yatuweeranga mu discount yonge ekuwa katini ddala nti 2,000 gy'otunze yegamba olinako 10,000 kati nga kasabuni bagambye kanusu 10,000 kati zonna zoyongeramu
zezizo kati awo olina kanya lulimi kwogera bulungi nze nno natuukanga ne nfukamira mami mugyebale mwasuze mutya gigenda gitya abato nga tetulina se naye nga mami tofaayo yadde toyina kebeerako olulala tulidda n'ogula oba ogendaga toyinaamu kalayisa omwana ng'ayina empisa ono oze mami nkayinamu kasabbuuni kataano naga ezo nnyingi singa mubaamu n'obwebbiri naye nga kampuni yeekaagala 1,000 awo nemuga ate singa ogula busabbuuni 2 mami nyinza okuweera ku 3-5 nenga naye abalala tobagamba kale ate kasabbuuni ako kaabanga katono kale ate agenda kanaaba kagenda kugwama nga mami kano tebakanaaba omalo naaba kola ekyovu okeesiisirize nenkakana nga muguzizza 2 kakali kambuuze bizinensi yali ennungi bwotyo gyendowooza n'essente zaali zikola ki ekigigobamu ekyangoba mu bizinensi eyali mukama waffe namuyinako oluganda kati biseera ebyo nali muto akasente akatuterekera kati katuuka kawera njagala oggula ente zaali ziweredde ddala esente zaali ziweredde ddala akakadde kati mukubira njagala oggula ente ate ng'ayogera luveegeveege tebikutuka kitegeeza yazirya esente naazirya oba yazinywa oba yazirya awo simanyi olwo wamubanja wanyiiga bunyizi n'ogenda wakolaki saamubanja nnyo kubanga twali tugenda kufiirwa oluganda yali kojja wange kati olwo kwe kudduka nakaseke twatambula nga mu disitulikiti ez'enjawulo kati eyo wenvaayo nalina akasente kentereseza jjajja mu kyalo nga nange eno naamuwanga ng'atuterekera nga nange alina zempa nenteresaako jjajja mu kyalo nze olwo nnyingira ekikuuba ate byennyini nze mbisuubula kati otegedde gye bajja ebizigo nali simanyi gye biva naye nga mbiraba ate nga wetutambula eyo twesanga n'abaana ba kampuni endala mwemuli bafala eno si kampuni oli abisuubula mwe n'agamba kampuni kati kangende mu kikubo gye biva konze kangende mbinoonya gye biva otuuka mu kikuubo ntuuka mu kikuubo mbinoonya embigwako kati mu kikuubo bijjayo ku ssente nga mmeka kati mu kikuubo kati nze kati ye yasuubulanga mu Bachina kati ate nze nsuubula ku baddugavu bannange akasente nga keeyongeramuko akatono naye ng'era nsigala nfunako nenfuna n'abakozi kati wenafuna abakozi n'ate nfunye akasente ate nfuna omukazi kati ate sente nfunye obuvunaanyizibwa ate nga zikyali awo omukazi yali alya yali talya nnyo nali nakamufuna obudde mufa kye twandibadde nga tugenda okukola nga tubeera waka tuli mu byaddala tuli mu byaddala omanye disikireyuma yali asoose mu bulamu twagala kuba kifaananyi yali asoose nga tubeera mu mapenzi ate nga lunaku mulina osasula loogi kubanga ebizigo twatundanga naye nga tusula mu ziroogi mwe twasulanga we muvaawo ne mutambuza wali topangisiza nnyumba yagu kubanga twatundiranga mu kitundu ekimu we mubeerawo nga wiiki tugeze nga muli Kasanda ne mugenda ebukuya ne muva ebukuya ne mugenda mu Kiganda omukazi omusanga mu ttuwa yawo kube wali wakubanga ttuwa namusanga naye yali mukozi wange ate naye omutima otende wali yote okutandika okukwana ate nali nfunye sente anti sente zituma sente za zenga kakati olina obusobozi omusobola kumbe nedda ate nga sina yadde akazigo ke nali mpangisizza kati olwo ezandibadde nga amagoba nodda mu kuzirya netuzirya bizinensi egwa ddyo bizinensi neegwa nensitula omukazi netudda ewa jjajja ekizo ali omuwasiriza ddala byadde namala nemuwasiriza ddala nafuna n'olubu olwo njijako ate bandeetako eno mu kibuga ate era mu Cutex embeera yannema kyakulemesa Cutex nali olwo ebizigo manyidde akasente kali akangi kati ate eno nzize bandeese buleesi
ojjukira osooka n'omuyiga bakutambuza ekyokulya nga kyo tewali ate oba osala omukazi laba omusiru wayonoonya olwala lwange nensooka nentya nenzira mu kyalo kati wenadda mu kyalo tupakasa kati olubimbi olulimira wiiki olw'omutwalo ate omukazi ali lubuto ayoya wiiki nga lwenkana oba gwe munafu wabanga wanene toyina kyakkola ate oli alabe walinga mu bizigo wajjanga n'obawa kasente kati toyina nzizeeyo kale oba mitwalo 2 ogenda olumala nga wagirya omukazi ayoya empuuta nga walya n'ozimalawo kati nenkubiranga ku bakojja bange eno mu kibuga kati ng'oli gw'obanja mu biseera ebyo ng'oli bubi atosa mugamba naye lwaki tompa ku ssente zange akasente wabanga olima nga bw'oyitayo mpaayo 3 mukazi ng'ayoyeza empuuta mpaayo 5 biki butasobola kwerera ku experience ya mukazi ng'ali lubuto bye wayitamu omukazi bye nayitamu yali kati omusajja yali ng'asiika empuuta ali maaso gaffe awe wajjajja kati nga buli lunaku agiyoya nga buli lunaku ayoya empuuta ng'oba olina okugigula embeera nendaba nga ennyinze nga mu kyalo sigenda kusobola labirira mukazi ndi wajjajja yatugulira sabbuuni akyaliyo jjajja jjajja gyali so omulimu guno ogwa Cutex oguddamu ddyo gubukalamu ate nguddamu kati olwo kuba kati biri ku ssomero nali mu siniya eyokusatu nga mbikomeza 2013 awo 2014 na 2015 mbeera mu bizigo bwento kati 2016 nziramu nyingira ekibuga salaama awo olwo ate mbeera mu byakusiika capati olwani akutemezzako olwo ekyalo ŋŋambye kijja kijje kojja wange kanyambye andeeta mu kibuga kati ate antuusa mu kibuga ate ndaba era ŋŋenda mukaluubiriza ebyokulya ate ansuza ye ne transport ye yandeeta nfuna akalimu awo akacapati naye nga buli lunaku bampa 15,500 naye nga ate nkola nnyo mukeera nnyo mwebaka leeti abacapati muba na shift C nti ono akola misano no wakiro wali gyonna nalinga ngikola bw'omu nga nkola bw'omu naye nga akasente katono mukama wange naŋŋamba oli mukozi mulungi abaddewo abadde anziba kati ngenda kujja ku 5 boneeyongeramu kukola nkuze 7 akwongezza ajja kuba nnyongeza naye nga nyongeza mu bigambo bwe neeyongeramu kukola naye nga nkola neziggwawo kati nagenda okulaba nakolawo wiiki 2 akasente nga bunaku akampa 15,500 ekyokulya ekyo nga weekirya ndi awo ku kyokulya kati nziramu ate nnyingira era ebya Cutex olwo ki ekikubagula abeewaffe bonna abasinga abaava ku kyalo nga basiiga Cutex abasinga babeera mu masajja mulimu gwa kyalo n'ekika byonna kasita tusiiga Cutex tetusiiga covid anti abasinga gato tusiige covid konze nsiiga Cutex kati awe n'amasuba sangayo owewaffe aŋŋamba omwana weeka anjigiriza ayali yakantambuzaamu ennaku eza ate afuna ddiiru waliwo gwatwala ku musawo omuganda ye yasiiganga Cutex naye nga mu bakasitoma basiiga alina baatwala ate ku basawo abaganda kati aba yakantambuzaako nnaku 3 ate afuna ddiiru kale ate ndaba ng'ebigenda okwonooneka niŋŋamba kujja wange omanyi ninawo obusente bwe mbadde eri nkola tugule ebintu nnaku 3 munaku 3 olioyize ki specifically nali sina kyenjize naye bangulira ebintu olwagenda nga kasitoma ng'okankana konza nti nakwata ku nazaala nagayi bambi ng'okankana nti nina ensonyi nkutidde buti naye nga simanyi naye nga nfubola awo emba nsiiga omutwe ngukutamya gwe totunulayo wensiigira nkola amajaani gange kubanga era nveeyo Mityana era waliyo amajaani tuli kumpi nago kati
toyina amagezi kati naye matono matono osobola kubanga toyina namu matono gamala mu nnyanja temuba faaji. so kati oyiga ddi nogamba kati mansalinze kyenkola oyigira ku bakasitoma era aliwo nali nakakwata akaseera omukazi naga tutex jangu obedda mbalaba nga bayita naye ngaabo tebamanyi kyokka gwayise nze atamanyi laba omusiru waayo noonya enjala zange kyokka kimukwata obusero nga temanyi nga maama mmanyi ebyekika tebinjagaliza buli kyenkola kifa nagamba bambi era bakusasudde abacutex kambuuze kati otandika ddi okuyingizaamu kino ekyokubanyumiza kubanga vidiyo zetwasooka okulaba nga otandika ddi kino ekyokubanyumiza ekyotandika ekyokubanyumiza kubanga nagenda olaba nga eri we nabanga mu bizigo nakolanga nnyo we nateekangamu emboozi okusingako ku bannange kati nagenda olaba we nateekangamu ng'okankana kubanze nakwata ku nnaza nga ndaba bubasesa ebyekikamu naye tebinjaga naseka ate ennaku neemukwata ate nabanga bambi waya ezimu teziriiko kati ekyo nekigenda nga kinnyumira. Kutandika okugattamu kambuuze kati bino byoyogera otwala obudde ng'olowooza kuyogenda okwogera kisinzira ku mbeera gy'obeeramu exactly kijja kitya? Ebimu ntwala obudde olunaku bye ngenda okunyumya kati ebirala ne mbisanga embeera gye mba mbasanzeemu abakyala nga banyumya bwe bamusanga nga banyumya bya lutalo lwamala emyaka 5 ne mbanyumiza olwaffe lwamala emyaka 2 tata nga bayombera ekibanja kati kisinzira olumu embeera olumu njijja n'ebyange njijjawo okko n'ebyange. Nali mbaddeko comedian bwogenda kati nesaa zino nkola ku TV but of course tuweereza naye of course mubaamu humor olunaku lwogamba ne lwaleero nsiriwadde nnyo nga naawe okifiringa ekyamazima lwaleero nsiriwadde nnyo lunaku ki lwogamba tibanaye ekyamazima nsiriwala naye olunaku lwe nasiriwala so adwera era wasiriwala nayo ki? Olunaku wabaawo we ŋŋamba naye kyo kituufu nsiriwadde nnyo kwe kubeerawo nemba nyumiza kati wayinza okuba nga waliwo wayitawo bamuvubuka bambi ne baga kale bambi maama we oluzaalo lwamusa ne mugamba olowooza oyo yekka ffe batuzaala abaana 10 abasiru tuli 9 nebaza Mukama mukulu wange lwaki tagenda ne yeebaza Mukama baseera abaana ekawempe. N'otambula bw'otyo n'otandika okubikola mpola bw'otyo. Now twogere ku vidiyo yo esooka okufuluma nga osiga Cutex nga bw'onyumya ejja etya? Vidiyo ezo mbadde maze emyaka 6 nga nsesa abantu era gye mbeera kibiri gangwe eyo teri atamanyi bagamba oyo ye yatulema otandika oseka nga naakatuuka paka we mmaliriza n'oyita ne maama gundi ne maama gundi ne maama gundi naye nali nsiiga omukyala nga ebiseera ebisinga nga nsirise ndolaba bonna basirise nnyo kyenva ntandika mpola ningamba leero tukedde kuyombana neyiba yajja nannyumiza ebyama bye nangamba tobyogera byama nange nembikuuma nga mema naye we nalwala ningamba nyinza okufa n'ebyama by'omusajja nefuna abantu 10 nembibanyumiza. Kati neyiba najja n'ayomba lwaki toyina mizi lwaki oyogedde ebyama byange nemugaa gwolaba nnyini byo byakulemye okwekuumira olwonza atali nnyini byo kuba sirikka badda nti ngenda kukuumira byama byo. Kati neyiba ne batutuuza ne tuddawo ne tukolagana kati nemugamba konsonyiye ddamu nnyumiza ebyama ebirala n'agaana nunga ekitegeeza tonsonyi. Kati nagenda olaba abakyala baseka okufa obufi kati kwe kubatandika okubanyumiza n'emboozi y'omukyala. So kati kambuuze ate ku TikTok ani ateekayo kizuula ddi nti ku TikTok otambula? Ku TikTok omukyala yagamba ngenda buteekayo ku TikTok. Nze TikTok nali sigibeerako olw'ensonga nga kubako beemoola bawemula bajjayo lulimi balaga bubina
ate nga nze siri nnyo w'ebyo. Naye omukyala n'agamba ngenda buteekayo ku TikTok. Kati lumu ngenda okukebera ku Facebook ngenda osanga Kakensa Media apositizeeyo akantu kange. Ningamba ngambadde sikimanyi. Ngenda olaba Sanyuka TV obutrendinze ngaga kale magezi wuuno eyagambye abakyala bakyusa gomesi ne beerabira okyusa empisa. Kati ne bagamba lwaki toggulawo naawe oteekengayo obubwo. Naye nga tekyewuunyisa nali naggulawoko n'enteekangayo byebimu nga tebitambula. Kale kuno naggulawo n'enteekayo ate ebitategeerekeka nnyo ebitasesa nnyo ne bitambula. So yali breakthrough. Buli kintu n'ekiseera kyakyo. So bwe twogera ku bino by'oteekamu humor olunaku ezo siga abantu nga bameka? Olunaku ebiseera ebisinga sitasiiga bantu bangi olw'emboozi zange. Buli omu ayita munne sooka otunyumize. Naye ng'olwo ku ssente zo bakuwadde? Akasente bampa kuba nze sisiigira bbanja. Ngamba ssente eziwera? Akasente bampa. Olunaku ezo siga abantu nga bameka? Nsiigira nga 200 olumu nnyinza osiiga abantu nga 20. 20 mitwalo ng'ena. Olumu n'enkola 3 bwento. Abasajja bagamba mwagala abakyala baabwe. Kikkirizibwa pasita yatukubiriza okwagalana. Era n'akayimba nkabulira tulina ebbanja lya kwagalana. Ekirabo Katonda kyawaffe. Ffe abantu mba sirina musango gw'enkozi. Waliwo musango gw'okoze? Sigulaba. So kakati plan ki z'olina for this business? Oyagala gikuumira wano nga ojja buzi n'okolako ku bantu oba olina w'ogitunulira oyagala ebeere? Business njagala nange nfune ku saaluuni. Bwe mba nga nfuna ku saaluuni kiba kijja kunkolera. Naye kale wano nkyatambuza abantu bantawaanya nnyo. Twakulabye wano twakulabye wali sooka okatunyumize ate nga yakalabye. Abaako kuwanyumiza n'akalaba n'agamba ddamu oba nga takakasa simanyi. Ate nga njagala n'ebyekitone oba nga nsobola nange okuzannya oba comedy store. Wembajagala okudda nakulaba nga ogamba weegomba okukolako ku stage specifically what kishu oyagala kubeera comedian oyagala kubeera ki? Njagala kubeera comedian kubanga nkiri ate nga nkisobola muli. Kale okusooka abakasitoma be bagamba nga kitone okituulidde n'ennyimukawo nga kyo tekiriwo naye nga nkiri. Kasitoma yagamba ati ekitone okituulidde n'ennyimukawo nga tekiriwo. N'ennyimukawo ne muganga sikiraba. Kati ekyo tukireko kimaze. Kati oyagala kukulaakulanya talenti. Njagala kukulaakulanya talenti. Bantu ki b'otuna b'ogamba nti nabo mbeegomba bwe mulaba nga akolankulanya? Omwana abaana balenzi abo bamawulana ne Rain bankolera nnyo. Bakoya bulungi. Naye ngedda neegombanga nnyo oyo mwami Ssenkubuge nga bakyalinga nnyo mu binsangaano nga ndi muto. Okolanga nnyo ng'oleza binsangaano? Naye nakati ya comedy kuva dda nakulanga njagala nnyo bamwami Ssenkubuge. Be bantu babiri be weegomba. Ki ekikunyiza ku comedy wa Uganda? Comedy wa Uganda ebiseera ebisinga olumu bava nnyo ku mulamwa ne bakola ki ne balippira amawanga. Kale ebiseera ebisinga eggwanga eryo liyinza okuba nga likola ekintu ekyo naye baba bo tebaagala kibagamba nti mukikola nnyo ne basukayo. Kale ne mu comedy okuwemula kungi naye nga olina engeri gy'osobola okugattamu ebigambo byo nga tewemudde n'omwana omutono akola ki n'akiraba. Nze kati nina bukomedi bwenkola naye osanga abazadde bateereddeko abaana naye nga bukusike nti n'agamba nti mukyala wange yafuna basale ewa Neyiba buli kiraba asoma kati omwana omuto aba akategedde. Osobola okutuula ne bayiiya. Okuyiiya kuba okuyiiya kuba kubulamu okusinga okuwemula.
kale kusema official kwoli nze mukubanga ate nkutegeeza ku brand shoppers Kabalagala gendayo gwe yeetaga engoye z'abaana okuva ku mwaka gumu paka ku myaka 12 balina perfumes balina makeup w'abakyala n'engoye ebyokuzanyisa by'abaana byonna osobola okuba nga ate obifuna ku brand shoppers Kabalagala. Genda wali ku Rosemary Beddings gwe yeetaaga ebintu eby'omu kisenge oyagala towels oyagala duvets oyagala bed cover oyagala byonna by'olowoozaako eby'omu kisenge babirina. Then njala kubanga ate nkutegeeza ku Hajaruna gwe yeetaaga okubanga ate olombe bw'eddwango owulira olina ebiganye olina ebizibu weetaaga muntu wakwogera naye osobola okubanga ate omunoonyaako ku namba z'essimu eziri ku screen okwo okusobola okubeera nga ate oyambibwa mu abali ebweru munoonyaako ku WhatsApp yogerako naye ate nzikiriza nti obulamu bujja kuba nga butereera. So platform kize weegomba okutuulako okuyimirirako okukola kino kyokola because by the way you're funny ebyadda. I'm funny. Nange njagala nnyo nange ningendako ne comedy store wa Muhanji ewa Mwami Muhanji. Akaleera tuteeketeeko omwana ono akoleyo piisi dakiika nga 5 tugenda kuddamu tukoleyo kukkiriza ogendeyo naye twagala obeere TikTok agenda okusokola kufunirayo abantu babiri yofane naye abasobola okuyambako okwarranginga content wo asobole okujja ku stage oleme gendayo kufiira kuba kibayita okufa okimanyi noleeta akasesa ne bakutunulira bwe bati okamanyako Nkimanyi. kale tugenda kumaliriza bigambo ki ebisembe byinza okuwa abantu abakugoberera platforms baziyita batya nebifaanagana kwena. Ebigambo byennyinza okubawa ebisembayo kasooke nontumire ku bakasitoma bange bakasitoma bange bonna ab'ekibiri gangu awo naddala w'enviira ddala ku Saani Stebe Ngaazi ab'Endejje mbagala nnyo kuba buli kiseera twakulabye tukugoberera. Omukyala gyali wako? Omukyala omu ali mu kyalo. Olina abakyala bameka? Abakyala nina girlfriend n'omukyala. Bonna baaki? Anti kati nalina omukyala yangamba agenda kufumbirwa Yesu nze ndi mwenzi ninga ate Yesu yebba wa bannamwandu nejjoddukira kyekimu. Ate girlfriend girlfriend ye mukwano gwange. Girlfriend muwala omukwanga mukwano. Omundabira buddayo. Amina. Kale jabba tumuddira because twagala kuyamba mwana ono. I believe kino nkigamba tugenda muyamba era mugenda la performance egenda okusooka ya TikTok agenda okugenda ku stage ataddeyo ekyo nkikkiriza because I have authority nalimbaddeko comedian by the way so I have authority mmanyi kitegeeza okubeera ku stage kale tuva ku Same Official.